Maama wa Tamale Mirundi Junior avuddemu omwasi byonna byewetaaga okuba ng'omanya ojja kubanga obiwulirawo mu katambi. Ate abaana batabukidde omukulu Pastor Aloysius Bugingo olw'okuwaayo $1,000,000 mu lumbe. Ensonga nja kubanga nzikuwa mu maaso awo era ojja kubanga obitunuulira naawe obirabe. Ate ye Asa Muyanja Lutaaya ye si musanyufu, munyiivu nnyo eri abanamawulire. Byonna ojja kubanga obifuna era nkugamba nti weeyongere kubanga weekumira ku NCK-TV nga wano wokka woofunira amawulire ag'enjawulo. Era obanga tuna subscribinga kekadde obeere ng'osubscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga, sako n'okubanga oleka comment yo. Ebisigadde byonna nja kubanga mbikuwa. Katandike ne maama wa Tamale Mirundi Junior. Ono nga ye mukyala agambibwa okubanga abadde ayagalwa nnyo omukulu Tamale Mirundi Senior, era bw'otyo akubuulira batandika batya okutuuka okumuwasa. Ye Mirundi yatubuulira engeri gye yafunamu omukyala ono. Omukyala ye atugamba ki? Nze namusinkanira mu kibuga Masaka, olwaleero eyitibwa Masaka City. Ebiseera ebyo alina olupapula lwa lipoota nga ye mukama waalwo. Nandaba nga ndi muwala mulungi nanjagala, twogeramu ebigambo byaffe bye sikubuulire, ne tusiimagana era ne tutandika okwagalana. Obugambo bwali bulungi era nga bunyuma ky'oba olaba yantengula omutima. Ekitegeeza omugenzi yali amanyi okwogera ebintu ngeri. Kati ate waayogerera ewammwe ebibanyumira, naye ate nze gwabadde asinga okwagala. Nawe kimanyi nti gwe gwasinga? Kyensi yonna ekimanyi, tebadde ekimanyi, kati njogera kuba nti takyaliwo, naye nga abantu bonna betuze tutambula nabo ekyo babadde bakimanyi, era nfunye okusaasirwa kw'amaanyi. Nsigadde ntya, n'abeerawo ntya, naye mbadde mukyalo omukkiriza. Katonda ajja kuntemera ekkuba awatali kkuba. Oye maama wa Tamale Mirundi Junior, omukyala ayogerwako kubanga ayagalwa nnyo mu bakyala bonna, era nga ye mukyala ow'ekyengera, era takomyawo n'abanga akubuulira kiki kyawulira mu mutima ne kyafiiriddwa mu bulamu bwe. Bifaawo tebyenkana, naye mwami Mirundi, nze ne bwe bakugamba nti oyina oba omwana wo mulwadde nnyo oba omukyala mulwadde nnyo, nti ng'eddagala erinaamuwonya liva ku mukyala Mirundi atamanyi yadde oluyi, mazima ojja n'onnaazaako amazzi n'ogatwala n'ogawa omulwaddewo n'awona. Nze simanyi kuboggolerwa kwa mwami oyo, simanyi muggo gwa mwami oyo, era ekyamazima ndowooza ebyo byonna bye mulaba badde bikolera eyo. Ekiwummolo kye kiri wano, mukkakkanya abadde amufunira wano, era ng'aveeyo n'obusungu obungi ennyo, naye oluyingira mba mami abadde ati mubuulira obugambo obulungi ne mumalako obusungu bw'aba ayingidde nawe. Nga kiruma n'omuddaabiriza omutima. Omukyala tabulwa bwaddaabiriza bba mutima kuterera madderera n'engeri gye nkikolamu. Ebinjagaza ebyo ndowooza. Obugambo obunkuba, obugambo obunsanyusa. Oye mukyala Mama Junior, omugenzi gwe yatugambanga nti yamubba nga enkya bagenda mwanjula, nga ne tenti baawanise, ye n'amubbayo ekiro. Baali bamwanjula ku Saturday, n'amubbayo ku Friday, nti n'amukweka abo, nti era yalabanga ng'ayita ku butenti nga banoonya omugole naye nga yamulina. Era bulijjo Tamale Mirundi abadde akitugamba nti naye omukyala tajulwa, nti kubanga amulaze omukwano ogwa Namaddala, nti n'ate n'oli omwami eyali agenda omutwala yafa dda akawuka akaleeta mukenenya. Kitalo nnyo era kitalo ddala, naye katuyongera okubanga tubasabira. Nange nga tukyalimu ebyera, abaana basabudde Pastor Aloysius Bugingo. Nsonga ki? Yabadde ku lumbe n'awaayo akakadde kamu, ezitali ssente ntono era ssente nnyingi, naye ensonga eva kuba nti
waliwo omukulu Bobi Wine gye yagenda mu lumbe n'awaayo akakadde munnange oyo yawaayo akakadde mu kuziika enkeera waalwo Pastor Bugingo yagenda Katuuti yatuukira ku Bobi Wine owaayo otya akakadde mu kuziika ekyewuunyisa ekintu ekyo kyennyini kye yakoze olunaku lw'eggulo n'awaayo akakadde kyeva olaba abaana kati bamutandiseko okuba nga bamusabula. Bugingo oli musajja mukodo nnyo wabaddeyo akakadde kamu kufa kwa mukwano gwo Tamale Mirundi. Esayo miliyoni emu yendagala okuya namwandu. Esayo miliyoni emu yendagala okuya namwandu. Esayo miliyoni emu yendagala okuya namwandu. Ku ssente z'omaze ng'obba ku ndiga n'otoola miliyoni emu kufa kwa mukwano gwo Mirundi just 1M biwali yogerera Bobi Wine wano mu kufa kwa Katolu Bwama nti yawaayo miliyoni emu ng'amabugo. Kati gwe wawaddeyo mmeka kufa kwa mukwano gwo ssebo just akakadde kamu ku Bugingo 1 million. Abantu nga muli bazibu wayogerera Bobi Wine wano okufa kwa Katolu Bwama nga waddeyo miliyoni emu mukyajjukira abantu bamwerabira naye kati naye yatodde akakadde kamu ate nga right now ali mu kubba ndiga azigamba zisonde satellite gye baliko essaawa zino gyali mu kubbirako endiga ennaku eyo nga nnyema biga abadde yakabba endiga miliyoni ziringa mu 5 mbuza satellite naye n'otoola akakadde kamu ku ssente abantu ze bakuba ku kituuti just 1 million mu kufa kwa mukwano gwo Mirundi abadde agamba Bugingo mukwano gwange naye n'owaayo miliyoni emu yokka 1M. Wakiri wantwadde ku ssente za satellite n'owaayo wakiri miliyoni nga 5 oba 6 kati kakadde kamu kagenda kukola ki kufa kwa Mirundi. Bugingo akakadde kagenda kukola kisebo noza wakiraba wagena ano n'owoganira Bobi Wine ngwe awaddeyo akakadde kamu musajja mukodo nnyo noza naye kikutuuseeko ate gwe wandibadde osinga n'okuwaayo ssente kuba walozaako kukufa wanditegedde nti ssente tezirina makulu n'otoola miliyoni nga 10 n'oziwaayo mu kufa kwa Tamale Mirundi. Ssente za Pentagoni wazibbe az'abantu Pentagon wagisirisa n'ogisirisa kati waze ku satellite gy'obbirako abantu naye bannayuganda muli basiru bansonyiwa okwogera bwenti naye muli basiru nnyo. Pentagon bagibba ne balema okugibawa kati musonda satellite era mpozi muli endiga ekoteko. Ate ye munnamawulire Samuyanga Lutaya si musanyufu n'abannamawulire agamba nti mu butuufu bamusazeeko omugambo era mbu tegumulese kyekimu. Waliyo ne media houses za mentioninze n'agamba nti respect gy'abadde abawa yakomye lunaku lw'eggulo tajja kuddamu kubanga abawakatibwa yadde n'akamu. Bintu bannamawulire kye bakoze agamba Katonda tekyabadde kirungi. Nze saagambiko nti nsaba mmotoka n'abagambye nti bwe bambikira Tamale ku ssaawa 7 I was stuck. Tewali boda, tewali taxi, tewali piki, tewali mmotoka nti mbakuba na mmotoka mu kiseera ekyawo nali nvuga ngende straight nga tewali. Olina ayogera birala mbawulira biwulidde bye bagamba nze nja kupangisibwanga kukaabira abantu buli ayagala abakaabi apangisenga n'abasajja abakulu nga bempulidde ku Top TV bakamagu nga boogera ne BBS telefayina mbawulidde ku makya nga bali mukuza mbwawo ng'awo akaaba awo ng'akanka n'omulaba awo ng'atuuka yabadde ayina by'abala yabadde ayina by'asaba. Respect gye mbadde ne BBS Mengo gye nakola leero lwenjiye. My respect for them went today. You cannot make a temba out of omuntu. Bambi kibi nnyo omwami oyo yaliko kona akasente omwami Samuyanga Lutaya naye abazze mugoberera ensonga ze yagenda ne yeesimbawo. Bwe yeesimbawo kigambibwa nti yayita bulungi kubanga yali opposition akalulu abantu ne bamuwa akalulu
oba ngambe ne bamuyira akalulu n'asinga naye bwe yali yeesimbye naye yali wa NRM oluvannyuma ne bakyanga mbu akalulu ku last moment ne balangiriramu oli bw'atyo n'aweewa amagezi n'ekibiina kye n'addukira mu kkooti bwe baddukira mu kkooti ng'akyalenjinga akalulu munnange ate ebyaddirira mu kkooti byali birala nnyo ne bamusalira omutitimpi gw'ensimbi bwali bukadde 100 plus okusasula omusajja oyo omwami oyo yeetundako ne yeetundako buli kamu ke yali ayina ekibiina ne kikontributinga nzijukira bulungi oba ekibiina kyawaayo oba bwali obukadde oba 35 million plus eyo bwe zityo abantu ne bamusonderako naye sente ne zibeera nnyingi nnyo nnyo yatunda n'atunda buli kimu kye yali ayina ye mwami oyo kyeva olaba nkwasaamuuko ekisa at times yali buli kimu kye yali ayina n'atunda nzijukira olunaku lumu bagenda mu kkooti bamugamba balooya booli omwami asasule ssente amaleyo musajja wattu nga tayina ne bamugamba leeta zonna z'oyina musajja wattu yalina siringi 10 mu nsawo bw'omba muzze nga bufolowinga yalina siringi 10 era olwasikayo olwete 10 lwe yali ayina nabagamba ze ssente zennyina musajja wattu yafundikira asuze mu kadukulu era yamalayo oba zaalinaku nga 3 ate abanakibiina ne beekolaki ne beekolamu omulimu ne bagenda ne bamunonayo so ebbanja eryo oba essente ezo gwe bamuwanga fine mu kkooti zaali ssente nnyingi nnyo era abantu bakyogerako ne bagamba nedda zaali ssente nnyo musajja wattu ne zimuleka nga talina kaayina kyeva olaba ndowooza kati ali mu mbeera bweti agezaako okubanga azzaawo obulamu kyeva olaba yakaabidde nnyo Tamale emirundi n'agamba nti bwe yamukwata ku mukono ng'embeera egaanye n'amutwala ewa Haamu n'agamba Haamu yamba mukwano gwange ono yadda ku 0 kati talina kyali muweeyo kw'omuwaayo agenda atandika obulamu nti Haamu n'abala obukadde 10 n'abumuwa n'amugamba genda otandikire okwo so bambi okukaaba bye yakaabye yabadde naku ndowooza yabadde naku kubanga Tamale abadde mukwano gwe bavudde wala nnyo twabalabanga Tamale emirundi 1-on-1 abadde ku baba era ng'ali ne Tamale so bambi kitalo nnyo obulumi bwe bwamuleetedde okubanga akaaba okutuuka awo eba olaba nga munyiivu agamba bali babalatira mu bulumi bwe kukaaba kwe yakaabye nga balowooza nti ayina kaabala nga tuvuddeko eyo munnange tudde ku nsonga za Zari wamu ne Shakibu mulowooza tewabaluseewo olutalo wakati wa Zari wamu ne Penge bali mu kweyogerera ebisongovu bali mu kwevuma bali mu kweyabya bannange simanyi bino oba binaaba bitya oba binaggwa bitya naye kati biibino Ubamalayo bw'ovuma abantu gwe nga nakuwadde chance ongule for a night. Can you afford me? Can you afford me? Look at your life. Mwaddukireeyo okumanya mwaddukireeyo. You know what's happened to you guys? You end up n'ebikazi ebikaddekadde ebizungu ebyalemerera somehow ensi. Osobola okuvuga Range Rover 68. Now this is real talk. Osobola okuzina East Africa yonna n'ogera n'ozina buli muyimbi ne Tanzania n'ogera ozina Badundi bonna nga wogamba bugolevulinga abasajja babbeeyi. Osobola okuzina buli president yenna gwoyagadde kuba maama onyirira namukadde oyo Faraji bw'okitimba otinya otonya mmolenga bitanda bya shandaliya onyirira kwokunyirira onyirira ebyo si bivumo bemuvuma abantu nti gwereeta ekikakyo gyeyo ekikakyo tandikira ku nnyoko baganda bo basenga bo bonna obateekewo nange omukadde tulabe ani asinga okunyirira maama osobola okuddaawo n'otambula ng'omwotabota naga amagulu gakulinga agabakiga gakulinga emisekuzo gonna gabijewo gonna gazimbagatana tosobola eyo gye muwuganira eyo nga musiiwuuse bonna obubiri Samona njagala okwata ebizigo obiteeke ku DHL obiweereza abaana abo abalooza nti bo bavuma nnyo usikine
ekusiwuse bwoti ne bwogikalakata bwoti evaako bagiyita evvu. You dropping ashes when we scratch your skins. Muddawo plastic surgery. Buli mukazi mulungi yakola plastic surgery. Bw'abeera nga mulungi alina ne ssente malaaya. Gwe njagala ongambe ku bbanga ly'obaddawo nga weesiiga ebizibu, weesiize jiiki, weesiize tutti walule. Kankubuuze, when last were you in your own country? When last have you attended a Christmas family gathering in your country? When last have you actually attended a funeral in your own country? And when last did you leave your country okuddukireyo gye mufuna embizi za government mu council flats bwe babateekamu kuba you declared yourselves as refugees? Oyinza okuba omwana omuto gwe ng'oyiseeyise embugubugu ng'akabina kuna tewali mukazi mukulu agenda eno message egere buli mukazi yenna omukulu tewali mukazi mukulu agenda kubeera bwana ateekawo omuvubuka amukwata obunna amusibirewo ejjiribwa nga yenna yikayika mubiri gwe gwonna basembolinga mwasembolinga ebizimbe ebigundi bya ikiya bw'obeera olyawo nga bakupanga wepanga akabina olitera kwata n'okapanga n'oteekawo eyo tokwenda kuteekawo omuvubuka muto toyina wonsanga kugwe onku byebyo bannaffe ffe bwe tuli nnyo kubanga tugakutuusaako era nga nkugamba kimu nti gwe weyongere kubanga wekumbira ku NCK TV era bw'oba oliyo nga tona subscribinga kekadde obeere ng'osubscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga saako n'okubanga oleka komenti ebisigadde butereevu tujja kubanga tukomawo nabyo tubikutuuseeko sigala naffe tovaawo.